Ogamute Spice. Ndi bulungi tukyali mu sound check nga bwolaba tuteekateeka lebisembayo sound check nenga kyomanya sound ye mukimu kati kitandise okuba nga kitereera stage yateereddwawo nga bwolabye enteekateeka boziraze abantu nkoze ne Ouma ne bandi ye yes ne jejje ku sound ne stage nyo mikwano gyange bayimbi bannange aba media cause kati sasa odeita bafans bange bonna si concert abantu balowooza mbu ba concert olwokubanga stage mbunene na bichi but it's not a concert it's just tuta EP nyimba mukaaga kati naise mikwano gyange bayimbi then ba media tuina omugenyi omukulu katikiro Juliana n'abalala benjawulo bangi nyabe ebitiibwa. Lwaki kino kyejanjawazizza nnyo kiki? Kirina okubeera era ebanga launch because we launching it. Ennyimba mukaaga si muzanyo ziba nnyimba nnyingi nnyo okuba ng'ozita ne zigenda like that oba olina oziteekamu amaanyi n'otegeeza bafans bo ekigenda mu maaso. Bulijjo abantu batya albums ngamba omukolo ne gubeera nga concert. Yeah, of course njagala ekirungi eri abampagira bongere okuddamu amaanyi okumpagira. Yes. Kati omuwagizi wayagala okujja kwegatteko olunaku lwa leero alina kola atya? Of course kati nga benga kino kyadde kitonotono si kyaba buli omu nekya buli omu kijja because kati olaba nga olaba ekifo kinene nnyo abempise badde invites media kunnyambako kubanga bapushinga mawulire eri bafaani bange abali abatasobola kuntuukako bakumanya kigenda mu maaso nekyabangi kijja. Kijja. Katikiro atuula saidi zaawa? Twateeseteeseewo dda nga boolaba enteekateeka. Buli kimu kiri okay. Of course sinza abatayimbira abagenyi bange. Erimu abajja okuyimbawo n'abazze nga bo bazze kulaba bulabi bitambula nga mbayise nga bagenyi. Tebirimu nnyo science. Saga nnyo kitwale nti no twagobye abamu bakya. Nga bwe nkugambye nti nategese okulaba nga nnyanjulira ba media n'abantu abasobola abatonotono okutuusa amawulire eri abangi kuba kati eriyo wembaala eriyo weewonewa ayinza obutasobola kutuuka wano we tuli emunyonyo naye nga ajja kukitegeera nga alabye enteekateeka na buli kimu. Yes. Okufuna omugenyi omukulu ono kikutwalidde ebbanga ki okumukiisa okujja ku mukolo gwo? Of course twawandiika ebbaluwa nga tuyita mu bantu mikwano gyaffe nga omanyi ate n'ekirala tekyankaluubiriza kubanga yali already music amumanyi faani wange so twagenda wandiika ebbaluwa bambi nga naye yandyagadde okubaawo era kyampa amaanyi nti yakkiriza era tugenda kuba naye olunaku olwaleero. Tulina red carpet, tulina green carpet, tulina backdrop eyakabi bintu birungi nnyo. Mbagala nnyo sijja bayita kubanga bazze already tubamanyi abagenda okujja naye bategeeza nti ennyimba zigenda fuluma ekiro kya leero kosa ogenda n'owuliriza ennyimba ezo EP atekuli ennyimba mpya bajja baziwulirize ziri ku digital platforms zonna Boomplay, Spotify na biki. Yo ogamba otya? Ni muganda nje tuli mu kweteekateeka tuli mu kwenyaga abama kuita kwenyaga tuli mu kuteekera kikabana tuli mu kweteekateeka tuli mu kweteekera EP ya Spice Dana so sawa zino tuli mu kusettinga buli kimu nga kino beera abagenyi baffe n'abawagizi baffe basobola okufuna ekituufu kye basuubira mu Spice Dana okuva mu Wembulemo okuva mu Ibula Buwembo okuva mu Manager Lodge okuva mu management yonna eri ku mukolo guno okulaba muno ebasanyusaamu. Ringira apa agenda kubeerawo olunaku olwaleero naye tagenda performing batajja kubeera mu audience nga ayongera experiencinga oba okuyiga kubigenda mu maaso kubanga naye kino akyetaaga saawa yonna tujja kuba tulina EP gye tujja okuba nga tufulumye eyiye nga tulina okukola ekintu kyekimu so ajja kubeerawo mu audience ng'alaba ayongera okuyiga. Omukolo ngukedde because nyina bye ndi mukwasaganya era otulabawo ne Wembule omanya nti waliyo choreographer agenda mu maaso ow'enjawulo so kati tulabawo nga tuli babiri omanya nti ate kigenda kubeera so massive. Ekimufuula ow'enjawulo awa chance ate respectinga nnyo abaana ba ghetto kyekimufuula ow'enjawulo yetwalira nnyo teyetwalira nnyo waggulu nga kyali osegedde yetwalira buli muntu amutwala
and down to earth okoseza olulimi oluzungu lwennyini kyovula essaawa za leero we are here ate respecting nnyo ne ghetto talents kyovula essaawa za leero kyekimufuula ow'enjawulo kyovula beera mu nnyimba zo zaamu abaana ba ghetto abaana abato audience zonna. Look here, da. What could you get? Captain, please.